Oluvannyuma lw'akabenje akaguddewo omwafiiridde n'abakozi ba NBS babiri nga ne gye buli kati Bambi ate ye Makona ali mu ICU amunange bavuddeyo ne babeera nga bategeeza nti akabenje kano kandibaamu eddogo. Okusinziira ku Bbuule avuddeyo n'abeera nga ate ateekayo obubaka obwo agambye nti nno media houses ezimu mbu zirimu eddogo nga woli mu kuba nti nate olaba caption eyo oba obubaka obwo webityo nno ebiri naye twongera okuba nti nate tusabira amakona ge tuli mu kufuna ku nsonga z'amakona bagambye nti nno anaatera tali bubi nnyo wadde nga ate atanna aterera n'olwekyo abali mu kumubika mukola kikyamu kale twongera okuba nti nate tumusabira. Nenga Makona Brian of Uganda akyali mulamu ali under treatment au ku case hospital era nga tusabira nga tukkiriza nti ajja kubeera bulungi. N'ennaku gye nina ye y'abantu abavuddeyo nga mwagala numbers mu kufa kw'abannammwe. Kati omuntu avuddeyo napostinga vidiyo eno nga bw'ogiraba. Eyo vidiyo eraga nti Kasuku yali ku kufa kwa maama we mba mujjukira bulungi asobola okuweererako Kasuku ng'atwala maama we mu nnyumba ye ey'olubeerera. Nze mwennyini naliyo era embeera yaliwo mwagiraba yali munafu Bambi kubanga aviiriddwako jjajjaawe by the way sorry non maama we. Era embeera yonna yaliwo vidiyo eyo gye twaga Kasuku agezaako okulaga nti yali mwennyamivu era ng'anyoleddwa ate Kasuku naye aze n'atuziikirako era twagala okwebaza nnyo munaye Kasuku olw'okubeera nti otuziikiddeko. Naye nga lwaki ovaayo ate oteekewo ekifaananyi kya Makona ng'ogamba nti Makona afudde? Ye ssala gy'oli mu musabira buno obudde bwe tulimu ekyo kye yeetaaga okuva eri gwe gwasobodde obeera ng'olina omukka osobola okutayipinga otekayo vidiyo yagala numbers lwaki oba obika omwana wa muno naye afudde mu kaseera ge tulimu nti banne byabadde nabo bavudde mulamu bw'ensi tuteeka ssala emuzza waggulu essala emuzzaamu amaanyi n'abantu be bwe ng'ovaayo ng'omubika lwaki mwagadde numbers okutuuka ku eryo ssabannange lwaki mwagadde numbers ezijja mu bubi tuli mu mbeera ya kunyolwa mbeera ya nnaku tugitwale nti ya nnaku tulinde y'essanyu mwe tuba tubalaatira. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Justine Nameere twogera ku Minisita Kwesa ne Minisita Balaam munange President Yoweri Museveni yabasiimye emirimu gye bali mu kuba nti nate bakola katubeere nga tubikuwa. The second problem I'm picking up is of course corruption. I'm glad some people are trying to do some little fight. Barugahara, is he here? And Nameere, this Nameere woman, they wanted to kill her in Masaka during the elections. Actually, there is a way they gang up, misinform people. They are like AIDS. You know, AIDS kills people by blocking the soldiers of the body. The soldiers of the body, who should be fighting the disease, are attacked and confused. That's how AIDS kills. So, these corrupt people, they first misinform, they take over the information channels. Diso, instead of talking about that, he is instead defending them. So in Masaka, the whole government structure, the Diso, the what, we are all hostile to the Nameere group. But after the general elections, we had the general elections on the 15th of January, and a few days after, Nameere invaded me at Roakstura with about 20 people, 20 young people. And these young people, they came and said, you old man, we have come to say goodbye to you. They were all young people. We have come to say goodbye to you. You will no longer hear of any NRM in massacre, because your people are the ones causing the problem. So these were young people, and they were candidates. They had been candidates in those LC something.
That's how I took interest. Twakwako amawulire nga tukugamba nti bba wa Senga Kulanama yagenze okulaba ku mukyala we. Kaakati twagala tubeere nga tukwako updates. Bambi yatuuseyo bulungi era twebaza Mukama Katonda yamutambuza era yasanze Senga Kulanama ng'embeera ye munnange egenda etereramu wadde nga Bambi ono ali mu bulumi. Katubeere nga ate tukuwa akatambi. Abantu bafa baagala tulwadde wuuyo ntuuse mu ddwaliro n'abatumidde wuuyo atanze okutambulamu tuli mu ddwaliro abantu bonna baagala okumbeera ettolimu ate wafawafa lodda waba byogera sibira okoma ategedde lwaddewo ono bamutambuliza kagaali mpolampola mu ddwaliro ndowooza bannayuganda yeyosenga tetuteeka ku tiktok aba tiktok nabo bakwetaaga n'aba facebook bakwetaaga si bya tiktok abantu batumiriko abantu baagala okulabako nebagenda ntaanza okutambula ntaanza okutambula nja kuwona bantambuliza kagaali obitegedde kale mubeere bulungi banaye natuuse bulungi omulwadde ndi naye mubeere bulungi mweraba tugende weebake tufaayo. Bwe tweyongerayo munnange ate omusambi wa Bulemeezi FC eyafa atwogera ku Rogers Byondwa munnange ate we babadde mu kuziika kwe abafamile waliwo abaana abamu bebeeganye katubeere nga tubikuwa naye abafamile oluusi mukisuusa. Semyondya Bagambye yaŋŋamba alina omwana oyo nga bwe natuuse entebe nasoose kubuuza mwana oyo omwana oyo ne bamundeetera wuuyo atudde awo. Omwana oyo Hajati gwe yeeyamye okuweerera okuva mu katikati waali okumala senior 6 era bw'anaamala senior 6 nga famire tujja kutuula tulabe ekyokukola. Tubadde twakatuuka wano ng'omwana ono yakajja nga taata ne bajja ne bankuba akaama nti munnange Sebyondya alina omwana omulala. Omwana oyo tumulina wali naye nsaba bamundeetere. Njagala nga famire ey'omusaayi ezaala Sebyondya nga tennaba kwogera etubuulire ku nsonga eno kubanga bwetuleetedde omwana ono mpise gwe mmanyi nga ssengawe gwe bandaze ne muyita ne mugamba Senga batuleetedde omwana ono nti naye wa Rogers. Nze singa Rogers yajja mu bulamu bwange ne mugobaganya oluusi teyalifunye bulamu bulungi bw'abadde asemberedde kufuna. Naye omwana ono bwe tumuleetedde famire babadde bamusibye ekyayi nga mulekwa naye Senga ne mama wa Rogers ne batugamba omwana oyo ajjemu actually be bakimugiddemu wano ne bakimugjamu ne bamusukuma eri. Naye nze taata wa Sebyondya sigenda kugoba mwana n'omu gwe bandeetera nti wa Sebyondya. Era tugenda kyenaalyako abaana bano kye banaalyako bwemma muwulira nti mmwe omwana ono agenda bazibuwalira mbasaba bamama b'abaana bano muntuukire tugenda kusigalawo awo n'abalala abatidde okuleeta abaana ba Sebyondya mujje mututuukirire wali tujja kukola enteekateeka ennuŋŋamu. Sebyondya tabadde musajja mugagga nnyo nti omuntu asobola okwesiba ku Sebyondya aleete omwana w'essaawa zino. Omwami Kirabiro oyo yali taata wa Sebyondya ebbanga ddene naye yennyini agambye ayinayo abaana ba Sebyondya b'amanyi
Ssemanda abadde mwana mulenzi abadde musambi wa mupiira nga tukkiriza ffenna nti ensonga mwezi tusobola okuzifuna n'olw'ensonga eyo abaana ba Ssemanda tugenda balabirira abaana ba Ssemanda bagenda kulya abaana ba Ssemanda bagenda kusoma nze mbadde natandikirawo Ssemanda omulimu gw'okwoza emmotoka ewa obulenzi bw'oba wakati w'ekizimbe kya kasiteera n'amafuta agaddakaawo waliwo washingidde empya Ssemanda yabadde manaja wange era nga musuubiramu ebirungi biki bingi byembadde musuubiramu naye byembadde mukolera sigenda bikomya nga Ssemanda afudde ngenda kusigala nga mbitwala mu maaso paka lwe nalaba abaana bano nga bakoze eki Tamala emirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula full figure oluvannyuma lwa full figure okuvaayo n'abaako ate ebyayogera katusooke tukuwe full figure ate era tubeere nga tukuwa okwanukula kwa Tamala emirundi Junior. Nze ndaba abaana abanvuma tunuulira abantu abanvuma nze nina amaziga ku mutima agatasobola kukala. Recently Junior abadde n'ebizibu ne mama nga yalwala yina yavunda nga bali ku kisenge ne baganda ne mbakwata ne mutale wa muzeyi Moses bya Ruhanga nga campaign zigwa ngali staka talina na wali ne mbasitwa ne batale wa muzeyi Moses bya Ruhanga ne mbasabira sente mpitirivu sabaga nti mumpenako sabaga nti oba mpaye enjawulo ne bamuntu nyanga nvuma ne wonyaze simusabangako sigenda ngako abo yaje wange batuvuma ate ne nga tulina pain abantu balina ina pain natuwulira omukyala Nameere nga ayogera mubadde muvuma omwana we nti mawobe muvumani mumwogeddeko ebigambo bingi. Please tukyuse content fenna buli muntu alina essimu buli alina omumwa fenna tukyuse content gwe kalenzi gwe sikwagala. Can imagine ne ku kooti era banjogeddeko Junior omukazi nga bwe yatutwala ne maama wange bwe wa Moses bya Ruhanga mbu ne batuwa sente empitirivu era baazituwa twazirya. Ane ekyo nakyo tuddaawo. Junior nga afuuse powerful. Ne mmwe mbabulire bulijjo sibayita powerful. Bulijjo sayi ndi w'amaanyi. Gomanye erinnya Junior teriva ku mimwa gy'abantu. You guys are powerful. I didn't know. Choka siri minister, siri MOP, ne buli wolaga Junior. Bade buli Josi chimanyi. Bane ndi w'amaanyi. Omanyi omuntu okwanga toyina kifo mu ggwanga. You don't have any position. Naye nga balina ebifo bakwogerako. Buli Josi chimanyi Junior azaafuga internet. Just kwogera ku linnya lyange kikuweesa views. Just kwogera ku linnya lyange ensi yonna Junior bane bankubidde amasimu ejjo. Just muntu kunjogerako ofuna views. I'm the land of internet. Kumanya abantu bebogerako everyday ne bwoyogerako Junior ensi yonna internet yonna etabuka. Bamogeddeko ki bagenda mukwata bamukwata. We really have to say that yes truly that ne waba yasobya ekomera si a solution. That is wrong. Tosa very no siba muntu kubanga mbu mwino obutakanya. We all have disagreements but we don't solve them like that. Mama buli muntu wakunyeza ngo omusiba. That is bad. Fenna tuyina wamu obutakanya n'abantu. Mzee wano Junior abantu nga banvumi. Nina gwe nali ensibi. We learn to ignore. Nomoko birandabe. What we can do. Junior, you are next. Obadde njagala wanzije. Zisagala bintu byakuntiisatiisa. Oli ku poliisi kinzije. Zisagala bibye mujjano. Junior, you are next. Gwe mpita woli wemba nzija. Zitibantiisatiisa. Ebyo mujjano mutiisatiisa abantu.
bw'oba owulira ati oyagala kunsiba ndi am at my residence ekyengera jangu onsibe nze saagala bintu ebyo bye mubeeramu awo ebyokuzannyamu obuzannyo nze ayagala okunsiba wendi am a law-abiding citizen. Ebya Ajati Namyalo ne True Leader munnange ate eyasindikiddwa eruzira paka ennaku z'omwezi nga 17 tebinnaggwa waliwo bye bavuddeyo ne babeera nga ate bagamba Ajati Namyalo. Ajati Adija Namyalo. Yes, tukkiriza. True Leader yasobya, yakusobya. Mukumanya ne mbutamanya. Naye okulaga ne True Leader ebbanga ddene. Obadde ne True Leader ebbanga ddene. Ngabo bonna boli nabo olwaleero. We yali etubidde tebaaliwo. So nze mbadde nteesa. True Leader mwana gy'oli. True Leader yava okuba omukozi wo n'afuuka mukwano gwo. Ensobi zibaawo. Naye okusonyiwagana kya bulijjo era kya buntu. Nze mbadde nteesa. True Leader omuddiremu. Mukoze mwenna. Waliwo n'entalo ezimu True Leader zabadde alwana nga zijjawuwo. Kwa buli abantu abasinga bonna abadde bakweŋŋanga nga True Leader ayiwawo omubiri. Oba b'amagye oba bakulembeze nga True Leader abeerawo. Nga True Leader tafaayo oba ani akulumbye ng'abeerawo. Yes, ayinza okuba yakola ensobi naye tusooke tuve ku bano bamulalo booster bano abaagisanga ng'ekoledde ne wali mu kali akaseera ka kampigaano True Leader yaliwo. Yes, ayinza okuba yakola ensobi mwayawukana naye osobola okwekubamu mu mutima n'ogamba True Leader obadde muntu wange n'omuleka n'agenda. Tekijja kuba kirungi nnyo ng'ate kyewazimba gwakyonoonye. Kwa True Leader mu mutima gwakimanyi ky'omugaseeko ettaffaali ddene nnyonnyo. Naye True Leader wanaatuka okuva mu kkomera nga n'akayumba ke yakufunamu ng'omusasudde omusaala ng'akatunza asobola okuva mu kkomera. Kitegeeza ojja kuba ate kyewazimba okyonoonye. So tubadde tusaba tusobya ffenna omusonyiwe. Ensobi zibaawo. Kye tusaba kyokka. Mujja wa Chosen Becky Rashida munnange tebamuli bulungi bavuddeyo era bakyagenda mu maaso n'okuba nti naate bamusabula. Jjukira nti ono abadde asusiza okuba nti naatuula mu nnyimba za Chosen Becky ate munnange n'atuula ne mu sawundi za Chosen Becky kw'ossa n'okuba nti no munnange avuma abo ababadde bavaayo okumulumba. Kale nno bakyagenda mu maaso n'okumusabula. Naye sirabanga muntu anyizanga Kalashida. Akakazi ako ke kakoze n'obusolosolo obwo bw'okuyini boxinga ba Chosen Becky ne kamuweereza ekifaananyi ky'omufunga kamukwana. Akakazi ako ke kaagala okujja Chosen Becky mu mbeera nga kakozesa ebifaananyi by'abalala kumbe keeko. Kubanga nze we nakitegeeredde waawano. Shadia wa Kyagulani yavumya akakazi ne gakwata sawundi ya Shadia Kyagulani kagituulamu. We kagituddemu Shadia Kyagulani n'akakolera live n'akavuma. Ndowooza ne beesojja nga womanyi Shadia Kyagulani ne kayingira mu inbox yako. Shadia Kyagulani n'akabulookinga. Shadia Kyagulani yakomyewo ku live n'atugamba mbu akakazi mbu kamugambye mbu ke kagenze ne kayiniboxinga gundi Chosen Becky mbu temujja musobola mbu alina enamba nyingi alina akaunti nyingi temujja musobola era mbu ne kamutiisa Shadia Kyagulani mbu wata stopping kwogirako bubi mbu kajja kumuluga olw'okuba ka Tanzania. Naye nga kazigwe ebyo ebintu ebyokwesiba ku bantu si birungi. Omusajja gw'okayalira teyakuwasa nga we yawasa Chosen Becky. Chosen Becky kati ye mukazi ow'omumaka. Ye mukazi gw'olaba nti ye mukazi wa Ssekajja kuba bamuwasa mu butongole era ne bamuteeka mu maka. Igwe omusajja yakuzaala mu buzazi ku lwansonga mwe mufuna abasajja temwagala batwala wamu kubamanya. N'abeewammwe tebamanya musajja balabanga baana b'ozaala. Omusajja waneeno ebintu biringa tebannaba kuwasa Chosen Becky ng'ebintu byakavaayo kabaata yakukyaza ku live. Ne bakubuuza omusajja yakuzimbira n'ogamba ngo. Negwe nyini n'okaaba ebizibu n'ogamba mbu
mbwenju simanya babagobamu akapangisa ke yali abapangisa bune babato ng'osula mu kagundi ng'osula mu kalwaliro ke wali ng'otundamu omusajja gye yavanga eyo ng'akuzinira mu kalwaliro avanga eyo ng'akuzinira mu kalwaliro kiba kitegeeza gwe walinga okibuusira abakazi mukkiriza oli muwala mulungi lwaki tomovinga on abakazi nno muli babi iye kati Sekajja wakeera kumakya n'agaana obuyambi oba okuwaaba abaana bo kiki ogenda okuddamu complaininga ku social media kuba entalo ozisaka mu nkukutu obalumba mu nkukutu obalwana mu nkukutu totudde ng'omuntu gwe twali tumanyi nti omuvinze okyali ku nsonga emu eya Sekajja okitegeera okyali ku nsonga woba Sekajja alina obusobozi obusobola okusindikira abaana b'obuyambi mu nkukutu ng'olina access eyogera naye n'akuweera abaana obuyambi please mukazi Kakano noonya omusajja omulala otegeere nti kiri kyaggwa move on Sekajja omuleke ne family ye Justine naye amuvinge on obuyambi asigale ng'abukuwa in good simple kubanga ajja kwekyanga alema obbuku ofuuke single mother yennyini ofuukire ddala single mother yennyini nga tolina buyambi ako kabotiki ke wafuna kati kookolamu ndowooza ke kali kwewaza muli n'olowooza nti oli ngoma nnene nnyo weesonyiwa Justine gwe Rashida omusajja tebamubba bubbi omusajja oba yasalawo kwana Justine n'amuwasa si musiru si mutamiivu alina reason ze lwaki yasibira ku Justine gwe yakwesonyiwa because alina reason ze omuntu tebamwetuggako we batyo omuntu omukulu tebamwetuggako we batyo oli mwana mutofuna abasajja abalala yasembayo Sekajja olyoka omulwanire otuuke n'okugenda mu zi inboxes za Justine nga weefuula omufu tuzaako wansi omutwe ogwo ebyo byotiisatiisaamu abakugambako nti ogenda kubaloga simanyi oli mu Tanzania genda please walemerera okuloga Justine akutwalidde omusajja ogenda loga bakwogerako n'omusajja yennyini walemerera omuloga akwagale akomewo ewooli ogenda kwogera mutiisatiisa mu Abatanzania n'obutanzania bwammwe muddeyo mu country zammwe Butanzania mukola ki mu Uganda mwasamu mutiisatiisa kati gwe okanga Shadia Kyagulanyi nti ogenda kumuloga n'omusajja yennyini gwe baakubbira walemu muloga kale loga Justine agwe wali omusajja amwesonyiwe tumanye nti ye Justine wamuloga naye naye tosobola ne muddawo ne mwasama ndi mu Tanzania nja kukuloga mukole ebikolwa saagala muntu ayogera nnyo nga takozesa bikolwa gwe Rashida nze saakusiima iye saakusiima kakazi gwe kisookera ddala oli kasirufu newe wafuna gundi newe wafuna botiki era wasigala oli musirufu gundi yakutwale wagwe Kataala abantu kati abasajja baagala abakazi abajagujagu abakazi abayiya abakazi abali gundi abalina vibe gobowa kyekisookera ddala oli Kataala olimu ekyalo ebya social media wakabiga to kati sawa zineeno obaani akuteekamu kasunda basi naye bigenda kumira gwe bigenda kumira toli mujagujagu tolina bwongo bwa business wakatandi kufuna business luli wali otuula butuuzaawo ng'olinga stupid omusajja akulesa alina ensonga zaafunye omukazi amuwa emirembe ate omwetuggako leka bano bakuliyetinga efamire gwe nawe noonya famire kiki omusajja waba alina obusobozi obukulabirira abaana lwaki togumira bamukutuggako nti yagenda okuwasa paka lunaku lwa kiyaamu kakazi gwe olina omutima omubi lekera olumba Justine mu bi akawunti ebirala tuuza wansi omudibo gwe Rashida gwe kakazi gwe oli kaana kato mu kifo ky'ofuna abasajja bangi olemedde ku Sekajja woyingira mu bifeeka akawunti wobasindikira abafu wekeepanka wekatuula mu sawundi za Justine lwaki oyikiriza Justine ye yakwana bbaawo oba bbaawo ye yakwana Justine omusajja wo bamubba omusajja yennyini ye yabba Justine ku gundi ku Amiri ogwo nago ekyo obonabo bulumi Amiri bwalina omusajja wo ye yabba Justine si ye yabba omusajja wo please noonya omusajja omulala toswasamira
nokasanga mu video ja Susan Becky nga ketuuza mu nnyimba nokasanga mu sound za Susan Becky nga ketuuza mu nnyimba lwaki oprovokinga Susan Becky yali akuprovokinze wali omulabyeko nga akuprovokingaku mbe bantu bakulu wa abaana bo respect wazala mu kiseka gy'abaana abo babiri wewe respect owe n'abaana bo respect kuba ojja kukomekerera ofiiriddwa obuyambi ne laavu omusajja gy'abadde alina ku baana bo obeerera eddala single mother kuba kati g'obadde oweebwa obuyambi omusajja naye kati ojja kukomekerera nga oli ku ttaka ng'ogira okyatijja ne sawundi za munno ye takuprovokingangako takwogerangako talina nsonga kyoze ne Becky ze yali aleese ng'erimu mujjawo simanya ng'erimu oyo Rashida no afokasinga ku bye naye goloza tamanyi nti gy'oli negwe noyagala olaga mu kamera nti you can sit on her sound osobola okubituula mu nnyimba ze which is okay naye kati sound ze zino ze bamukozeko interview obadde otuulamu zaaki obadde otuulamu zaaki ebyo byogamba Shadia wabadde omugamba byaki n'okatunuulira obwana obuwala obwo bunyiiza baba kube hati buleke baba zalimu bawaleke obwasingo mother kubanga muli babi kegonzeza mu kamera ano enzuluza kategeera kumbe kabikolanga omusajja n'atamwa omusajja n'akoowa amazoko afunye omukazi amuwe emirembe kajja katiibuuka mugundi mu account enda nzisa akasima akaakaana ebya Spice Dana si birungi famire y'omuvubuka munanga agambibwa okuba nti nno yafa era nga bagamba nti Spice Dana yakirimu akaakati nno munange bakyagenda mu maaso n'okwewera biibino bakyakoli Spice Dana ayina okuwa omutango gw'omusaayi gw'omwana waffe ne bwe buli baddi nja kusaba tujja kusaba bajja kusaba balisaba Katonda ajja kwanukula kabubeddi naye nga ffe bino twabiraba okwali okwabuluzaamu olwala okumenya omukono n'omusala wano emisale ekyo kye kitugambisa nti ki omwana oyo baamusaddaaka omusaayi baagulembeka ali mu kubyenna yenna n'ayabika ate ne bamuyiwa n'amafuta mu matu nti ayinza okuba ng'asigaddemu oba akalamu nga n'ekineewunyisa nti akantu akatono bayinza okuyoola akaalo konna ne bakatwala naye poliisi yo neegenda nejja omulambo gw'omuntu mu kikomera ky'omuntu n'esirika bweti n'obujulizi ne batandika okucunya ffe muleete eyalaba muleete obujulizi ng'ekyamazima ffe tetwaliyo poliisi yennyini gye baakubira omunoonyereza yali alina ttandika ne poliisi mutabani we yali omugagga James Musinguzi Galuga kakati mutabani we munange mukambwe muzibu avuddeyo n'abeera ng'ate alangira maama we amuzaalira ddala nti maama we munange yakirimu ekyokuba nti no taata waabwe afa mbu yakirimu ate nga gwayogerako oba gwalumiriza maama we yennyini mutabani we mukambwe muzibu biibino. The son of the late Dr. Musinguzi James Garuga, on 28th of February 2025, I went home and picked my dad from his house in Buya, and we went to Nakasero Hospital because he had a hip problem. We arrived at Nakasero Hospital at about 11 a.m. in the morning, and they ran a full scan on him because he had a hip problem, which was diagnosed to require replacement. But they also gave him bad news that he requires a hip replacement surgery, of course, and that he has diabetes, which diabetes was undiagnosed before. Upon learning of this news, we got him a placement at Johns Hopkins Hospital in the US,
and started the process of evacuating him. My own biological mother, Peace Kesime Bagorogoza, was totally against this for one reason or the other. And it was not for lack of financial means, because my dad was a man of means. She insisted that she wanted a one Nadumba to operate my dad. Today she was in church at a memorial claiming government hasn't done anything about hospitals, you can't get any health care in Uganda. So the question is, why would she be hell-bent on Nadumba operating my dad when she clearly, according to her, knows that Uganda has no healthcare system? So, let me just give you a few facts and figures about diabetes. It is standard procedure worldwide that you cannot operate a diabetes patient without stabilizing their HbA1c level. HbA1c is the blood hemoglobin level, which is a measurement of the diabetes count. The normal of everybody is about between 6 to 7. My dad's was around 16, 17. And it's standard operational procedure that you need to stabilize that for about minimum 3 months. World over. We have a family friend called Dunganwa Henry who had a similar challenge or problem, diabetes and a hip problem. He went to India. The Indian doctors, him having paid his full medical bills, sent him back to Uganda to first stabilize it for 6 months. Actually, that's how I knew about that whole requirement. But her being a medical doctor and her being the next of kin of my dad, she bulldozed and said, no, your father must go. So my father, of course, in that state, had no option. And actually, it was not even planned. They concealed it from me. I sent her emails, I sent her WhatsApp messages, to no avail. Immediately, my father came from that operation. He was diagnosed with cancer over the destruction of his immunity by that botched premature surgery. So he sent his documents to his UK doctors and they invited him to UK for urgent medical treatment, and they diagnosed that this cancer was not the previous cancer he had suffered. He suffered cancer and got healed from it in about 2016. Totally cleared from any cancer. And the doctors in their report, which I can share it with you if you want, said, look, this is not the old cancer. This cancer has been caused by a failure of his immunity. And please come to UK. So my mother, Peace Bagorogoza, insists on her and a brother of mine called Philip applying for the UK visa. And the visa, for the first time in my dad's life, in his 70 years, and he's very well traveled, comes back rejected. But thank God, the UK Home Office has a procedure of explaining why you're rejected. So I have the report. I can share it. It clearly said whoever applied, who was Philip and my mother, put that he's a farmer. My dad, by the way, was a trained lawyer, trained accountant, and an industrialist with multiple companies. They put that he's a farmer. That's why the visa was rejected. There was no explanation for the amounts of money on his bank account. So we put in a reapplication, my father with me, and it was granted 5 days after application. The day after my father got his visa, UK medical visa. By the way, he had 2 hospitals waiting for him in UK. There was
the Royal Marsden, and Cromwell Hospital. And there was a company called Medical Air Service waiting to evacuate him immediately. To UK, he would have been in UK in 10 hours. The moment he got his visa, immediately they diagnosed him as having food permeating his lungs. By this time, by the way, he was at home being fed by who? Guess who? My mother, Bagorogoza Peace Kesime. So, I tried to evacuate him. I reached the extent of even filing a human rights suit to have him forcefully evacuated. You know what they did? They got his passport with a UK medical visa, valid UK medical visa, with the Medical Air Service jet waiting to evacuate him, with Cromwell Hospital and Royal Marsden waiting for him, and dumped it at the Turkish visa handling office with 5 other applications. The implication of multiple applications, of course, is that it's going to take longer. So this is someone who needed emergency medical evacuation. And you know a Turkish visa is going to take you 1 month to process, and you get your husband's passport with a UK medical visa in it, and give it to your son Philip to go and dump at the Turkish visa handling office. In a nutshell, preventing your husband from any chance of evacuation or survival. So, once that happened, unfortunately for them, my dad started, he went into ICU, but then started recovering. Peace Kesime Bagorogoza ordered an open chest surgery on my father on 5th of August 2025. That's what killed him. The lead doctor of Nakasero Hospital, he's called Dr. Luzige, okay, was against the operation, but she as next of kin and medical doctor insisted. They operated him on 5th in the evening. He was dead the same day. They murdered him. It was murder. Causing death, murder, without a shadow of a doubt. And guess what? Do you know that on 16th of July, as my dad was in ICU, they transferred 2,000 acres of his land in Ngoma Nakaseke. My mother, Agaba Maguru, and the rest of that lot. 2,000 acres. No board resolution because it was company land. Fraudulent to the core. Fraudulently transferred to one of their own, one Charles Biarahanga. Then to add insult to injury, that was not enough for them. They went and tried to make Maguru a director in my father's companies. Of course, as you know, the registrar of companies has since removed Agaba Maguru as a director for being fraudulently appointing himself a director. So in a nutshell, they murdered my dad so they could seize all his companies and all his wealth. That was the intention. No other intention but that. You know, under the law, even my grandmother was supposed to be party to his estate and to benefit. They left my own grandmother out. She's now 90 years. Out of his estate. In my mother's botched application. I don't even want to go into the application. Fraudulent to the core. Huh? Under the law, you're supposed to have a family meeting. There was no family meeting. She underdeclared my dad's estate. Left out 3 of his companies. Kanungu Broadcasting Services. Chamunga Tea Company Limited. Kayonza Growers Tea Factory Limited. Where he has a substantial shareholding. She left out all his properties. All of them. Even in his personal names. So, these people did a hit job on my dad so that they could loot his estate. And now I hear she was in charge today. A service she arranged, so-called memorial, whimpering away and trying to be a victim. My mother is no victim. She's a murderer. She's my own biological mother. I know her better than all of you. And I can assure you, look into the facts. I have the facts. This woman murdered my father
and I cannot let that go. That was the end of our relationship. I cannot deal with a murderer. Thank you. Bwite tamuda badamulabi mulungi ala kwekumira ku News Park channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga no kuleka obaka bwa mu comment section. Bela bulungi weraba.